Government eri kuba bannansi ba Rwanda mwenda beegereza emisango gye badevunana nga bakwasidwa abakungu b'eminisita ensonga ez'omunda mu ggwanga kubazaayi waabwe olwaleero ku mubaka wa Rwanda mu Uganda Frank Mugambagi n'abakungu abalala babaddewo mu lukalala muli obadde ku Sina Hotel mu Kampala. Minisita Sam Kuteesa obw'ensonga ez'obwiru ategeeza nti ekikoleddwa okusobola okutereeza enkolagana ya Uganda ne Rwanda nga basuubira nti Rwanda egenda kukola ekyetaagisa okumubasa Uganda wakati w'amawanga gombi. In an effort to normalize relations between our two countries, the government of Uganda has withdrawn charges against 9 Rwandese nationals that were undergoing prosecution in the court-martial for various offences. Kuteesa bw'abuzidde kibegereza bano mwenda songa Rwanda egamba nti bannansi babe bangi bali mu makumi ag'amitamu bwe baddizibwayo edde Rwanda nga bagala Rwanda okukola ku nsonga za Uganda ze baddeyogerako. Many have been dealt with and have been deported through legal means, being sent to the border with Rwanda and being signed for by the immigration authorities of Rwanda. Many of them have returned. We hope that both sides, Rwanda also reciprocates these acts of goodwill. Omubaka wa Rwanda mu Uganda Mugambagi asoose n'okwakaliza bannansi mu mwaka omulungi ogw'emirimu n'ategeeza gavumenti ya Uganda bwekoze ekintu ekituufu asaba abakwatibwa nga tebalina misango bateebwe. Not only that, the whole act of arbitrary arrests must also end. It's ending the whole business. Ategeeza nga batabadde bujulizi bulumiriza abantu bano wadde nga babadde bakwatibwa tebakuumibwa makomera okumala ebbanga ddene. There was no evidence or witnesses provided even for the cases that were raised for them, although they have been held for quite a long time. Ategeeza nti gwe mutindo ogusooka okutumbula enkolagana n'ebyobusuubuzi mu nsi zombi wabula n'asaba okukwatibwa okutali mu mateeka kome singa ensi ebbiri zaakuzaawo emirembe. That even in recent times I've had families calling me and talking about the same arbitrary arrests. So the principle of arbitrary arrest must end, must be brought to an end. That's why I say this is the right step in the right direction, but a step that should take us to a longer journey that ends the whole unnecessary business. Abejjereziddwa kuliko Mugabo Nelson Litaali Sergeant Rene Lutagungira Etienne Nsaza Bahizi Claudia Kalemie Emmanuel Lwamujo Augustine Tayisire Nzeimana Hamani Munyangaba Adriani ne Willieleza Gilbert Amina Nabiri yakusakidde Guleno ku Bukedde TV.